ofune kagwirawo wewangulira omudiri gw'ensimbi mu kazanyo sabula bingo wano ku Chabasa buli lunaku beera namukisa n'awangula ensimbi mu sabula bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro gweteekako 2000 zokka ezinankuyingiza mu kazanyo sabula bingo ku Chabasa fama onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala olwoyingizeemu piniyo oweereze awo kiba kiwedde tofa bwavu sabula bingo wano ku Chabasa fama agamba atya saniki tewali koyo abantu okungamba mbu kimanya okuvumo yambadde galumini nzigyeko nakyo kivumo nedda balowooza mbu mba ntidde obbagambako ataddeko galubindi bakuyita namwatulira mazima tugogerako ennaku zino naye mu nsi muno abantu ensi yonna tebaagala mazima kyekituufu fena twagala mazima ate amazima adinaku zetuga kubawo n'omulembe gw'ennaku zino abantu bakwira ddala amazima era nekikusigalamu oba neweetereeza tebiri nga biri ebyokubikiriramu ate tulina maama amugambeko oba omukulu amugambeko kekayimba ka Paulo Kafeyo kayagamba ffe tetwakola na bazadde naye ensi yatuwabula yatukuza bayiza ffe abaana bakulanga ensi yetukuza tulinako wetuli bannamukuza yes kwaniza nnyo ku Chabasa yonana gyosi zino tulabako a good morning a good evening a good night kisinzira wawooti and a good and a good kisinzira wawooti ate mumbeera kibola bidda akantu kanene so ebiseera ebisinga tujja mbeera nnyo ne muganda nga ono Sun Case za comedian muyimbi byonna janta video yange naye ndabenga status zoba busy mushootinga mu firimu naye kati nze sozanya firimu osobola kalakita kasita obanga kalakita yo director agigize agisiimye nga kalakita njagala eriwa yonna akulya teri kintu kisasenze bwobulagala kalakita yakulya mu firimu za Uganda we do improvise director yawandika food natulekawo ekindazi bikola mbaye Nigeria simane bali yasimanya gundi jero rice nga nti jero rice abamu enkoko ebifiba bireeta naye wano wandika kwebuzabuza kachai and they will be eating food nuze kimere natuka ku set nolinde sala toliraba ali director nacho samu nagamba but you will not open the plate ajafuabi kwa mukubo oluyi zawo bikulirawo mere beko tata bisowani bikengalo naze bikula leka bya ba director beno nenga barasukene bazabana abatematema akantu kano weno chano abatematema bambi ne bakatuusa ku bantu bebe ino tuukako mwe bali mukola chama imutemme information netukira ddala information netuka ku muntu kati bo balowooza baba batufiza ate bosiwe kya kigendo information netukeje gyoli gwe twagalira ddala sibakola chama by the way bawogawe bayita fango unit platform account yeyo yejasinzo tema akantu ko ninga bagamba ati abana abafango ni mukabiraawo asofate tuli bulungi olw'embeera mukama waffe gyayisibwamu ndatuuka yeyo tumusabirize namusajja nga musabira nnyo Mungu amutegeko ekisa nabadde naye jjo naye zejjukira alien namusiima akale samusiima njagala mulabanga musanyufu sikunyumizanga nengenda kulukuteerako nandu packaging alien yali akusema omuntu mwengenda ngenda tukuwa mbadde nkyali nno ku alien njagala nnyo mulabanga musanyufu omanyi ebyaddala ebiseera ebisinga abantu baba bafuna omukisa bakale bafuna ekisima nebabeerako n'abantu abakabi okitegera naye ngaomuntu wakabi otamubuulidde lugendo lwe okitegera ebiseera ebisinga ffe ddala kati tuddeyo ne twatuka ano mu Uganda bayinza olasanike n'omutandika mujajingirawo muyaye okitegera ati naye omusemberera omusajja bujja gwempita omuyaye ati munaawe
Kibanda jala nnyo mulabanga musanyufu embeera gy'omumanyira era embeera yonna ezeemutuukako nga ya nnaku ebadde enyiiza kati ate ne yatuuseewo nabadde mugumu nnyo nga bw'ogamba bwe tulaba ebifaananyi mu vidiyo agamba kantu ka bulijjo ako kajja kukola ki kajja kuyita okisegiira kantu ka bulijjo kajja kuyita agenza otutuuka ku Kibanda wange mwana naye omanyi byasooka wa Fiiki Gaza kuba kati bali wamu nekibanda mwana binkwasa n'ennaku mpulira nga amaziga gagala kumpitamu kuba byasooka ku Fiiki Gaza kuba Fiiki Gaza musajja nebamuyodde awo ne bakutwala paka mu kooti sorry wendala byalieni jo eggulo kasooke tugende mpolampola kuba Fiiki Gaza ne Alien tudde tosobola baawula ze naliko olunaku bajja ku Federation ng'ekivulu kyeke tugende mu maaso awo wiiki eyo nga bakola gundi ezo activation zaabwe ezo twavaawo nampamba nangamba kati sebo sekuta nemugamba ate nkoze ekibulo nga tuli ne Skype Don Chris netugenda ku gundi kasiki netugijoga tumala ojogawo nanga kati awunzikizibwa okuta Kibanda nanteekaawo nagamba Don Chris oyo kyaliwo ne kyaliwa kati mutegedde kati mwongereyo nanyongerayo nanteekaawo ku Namasuba nangamba kati ye nadde eri mukama wange Don Chris omugaga nadde eri Ntebe Road zemugamba nviiramu anenzire ewange nange yemutumi awo twayawukana naye nga vibe yali nungi nnyo naye nange amoyo nagafuna soka n'olugamira sola abantu mu mutwe butemeteme n'olowooza kino nekiri ate simanya kikigenda masenga musajja wange gyali eyo ajja lumpa full information yanja mufuna then tuba tulyawo nyini mu week Fiiki Gaza ngolaba muyodde kumuyola tetete bamutadde police ekatwa kuba ne Kibanda yagendawo mu kugendawo kumulabako embeere yaliwo ate bamuwonize meke nyini bagala kola ki kumutwala nasooka akiryamu koki ewa era wayitambalaawo Fiiki Gaza ne tugenda ku kooti ne bamuta bali bakamuta ate ne bamukaba ne bamuzaayo ate bamutwala ewa Kiso naye alhamdulillah yavaayo mu kuvaayo era Kibanda era mulaba babadde naye paka wa maama so tuba tulyawo Alien Skin akumye eggaali bagenzewa Jinja kuyimba paka Iganga kuba bayita mu Jinja paka Iganga campaign za NRM zali campaign za NRM amaze okubalaale yali akyali mulaale olaba abamukubye wanene naye embeera gye nalabye abaana Fangoni nadde manyeeko Makampala naye nawulidde ababadde mbu mu Lukoolo abadde meya wawe Iganga abaana bamukozeeko bagenda kiro zaako nawulidde Kamanda Mudogo ne wanaawera bagenda kiro zaako kati obuzibu bwavudde ku ki era kyekyakubiza ali this is a story bagala munafuya naye kambuuze mu nsi muneeno buli wookola omuntu ekivve nga guloza omunafuya olwoboloza omunafuya ebyaddala gwotaateekamu kapito yadde Alien yajja mu ndongo yali wa Kibuli kitegeere naye naffe tugenda mumunenyaako ng'abantu abamugoberera oba abamwagala akakkanye nnyo kati amanyiirwa ekibuli kikende takyagala bintu bya normal person nedda just takyagala kati ntalo bayida we byaddala naye kati okuva yake bwe yajjawo ekibeera ky'obutaagala ntalo batandise omumumanyiira okitegeera ne wallahi nze nkubuulira wagenda malafa muntu togenda yeeyo anti nkubuulira omusajja bamunyigiriza nnyo mwana bamunyigiriza kakati gwe nze jjo nabadde naye okitegeera bwe twalaba buno bukirepu netugamba fada jabbera steda jammirewo septrin panadao obupeinikira okitegeera embeera newaseninga nebamudduse nakasero okitegeera ejinja tebamujjanja byalinganga mwabitwalanga byakusaaga ejinja like bamuddusa bamujjayo n'omwana yamukuba ki gaali mayinja yali ambush abantu abasinga
balaba kano ka clip ko mu town ngaji kuba au town yeyiganga nze njimanyi kuba nali nkoledde nawe nyini mulisa amayinja wegava yali akwata video we yava restaurant when nali emmere osigira kati eyo town yali agifuluma gimalako ne ambush atandikira town ng'ogiyingira yajja asinkana ebinja by'abantu bye settings ku kkubo osigira nga buli omu malaga kasuka mayinja gafula kasabategeera fango ne galijja era walona abaana abalumizibwa abaana abato mu mbeera eyo naye tutunudde alien amayinja ge bakwa ati kati ye yali target osigira nafe abaana abato ali tetubamanyi osigira twabamanyira ku olwo babakuba bambi baana abato babakuba amayinja ne bolona n'emmotoka z'abantu endala ezaaliwo emmotoka ezimu zaali zijjidde oba oluguudo tatambuliramu bongo okitegedde so alien yali ku kampeni ya NRM era geneyimbira mu bakati yagenze saategera bulungi ne mama Nabbanja yaliyo cheka yamuyita amala okukuba ekivulu bayira esaga yayagala tandikira ku kifo kwennyini esigira nga bwomanyi nti okola omukolo gw'embaga tomanya batya expo banaamanya venue najja n'abantu benga mukaaga ne batandika okugeya omukolo okitegire ne ku mukolo kulijjukira tebakebera abantu nti gwe wagira ki olwedde go muyite mulimu abaali baagala otandika obuvuyo ne babanguyira awo bali wabakasuka obuyinjayinja abwamangu ne babanguyira awo ne babakola ki ne bakwasa ab'amateeka omuvubuka gwe bagamba gwe baakuba mbusaga kwe yava okisegiira wano mukacyankala ne weyabagambira banne kati musembere omuvubuka we yagwira muki mu byuma ebyuma ne bivaako nga ali nayina aŋŋamba omuvubuka like yagwira mu byuma kwa yabagamba kati musembere nga alien ali ku stage nga bali eri kati omuvubuka we yagwira mu byuma era yagwa mu byuma mafia boss yakola ki yamuyitayo najja ku stage namuleta ku stage esigira kati batambuza propaganda ne batandika okwasa mambo alien ne bakubye ki omuvubuka olutalo kwe lwakoze eki kulwavudde kigambibwa mboyo meya weyiganga ye yali nnyo mu lukuwa olwo bino alien byayimba n'agamba oluyimba luno simanya abakakofiira atidde owakakofiira atidde obukofiira segedde owekikofiira atidde obukofiira batidde obwenkola segedde kati olimba baluta fidiwo bo bagamba mbu yali amanyiira mukama waabwe osigira bannankyukakyuka fena tuyinza oba tuli bannankyukakyuka osigira naye bwe kibanga enkyukakyuka yeeyo bonna abagirimu ngeri bwe tukoma nnyoko totera nyinga nolaba oli osigira bonna abagirimu koma nnyoko gabalemye okutwagaza ekintu kye mutuguza ate mukitukyaya osigira bannaye muntu tayogerweko buli muntu ayogera abantu abavumye president Museveni babakola ki waliyo okuvuma okusinga kale okuyisibwamu omuntu w'amaaso okusinga omukuba mu kantiyoni osigira omukulembeze agenda okyebanga kisusi n'abagamba nze munvume nemwesonyiwa famire yange osigira munnange amala oyimba asimbula gyagwa mu ambushi eyo mayinja gayitinga nomanyi okwo kukuba kitegeeza nti yakuba ku stage wakati mukubo ng'avaayo ng'amaze opafominga wajjukira ekisawo kye yayimbirako ofuluma tawuni yeyiganga kati yali adda Kampala nga bw'omanyi bw'ofuna accident osooka nolowooza teri serious oyinja leto giwulirira waawo era waliwo video erabibwako kuba bwe baavuga ne badde yava mu tawuni aka distance kuba jjukira baali out of number kuba yali amanyi yali agenze kukola ki kuyimba okisegiire kuba yiganga yali teginaamu yadde obuzibu okisegiire ekyovola yagenda ne outnumbered people ekyovola takyatambula nnyo na ggaali anti egenda kuddawo yali yagiwumuzaamu egenda kuddamu ate bano abaali baavaayo era kino nkigambira wano omanyi kati byaddalamu musajja bajja ne babagamba mujjonkene naye nga olina wooyimiridde nze omuntu gwenjogerako ebiseera ebisinga omuntu gwenjogerako kompulya nga mboogerako nga musabula okisegiira mba nina ensonga lwaki nkola ki omusabula okisegiira abantu beeyiganga kawaani abantu beeyiganga ize kategeeza atya ize ebigambo biba bitono
Holland is Holland so mafia boss alabibwako naba parking ndabirwa mu like zi tasobola vuga ngaziyise kuba nalaye moka ba parking mabali zijjamu ali wali ku luzzi bagezaako okunaba n'abako kasaayo kitegeera era ye yaddira mu Subaru osegira kati jukira nze ngamba abantu omutu guli delicate ebyaddala abantu bayiganga singa bamenya mafia boss omukono ate yali kutati omuzinda ate kunnyonnyola abandi mmenya omukono bantu inawo abayunzi kyangu nnyo naye omutu guli delicate kituufu bamukubano ku mutwe kati gwa ate wane wazibu wane jinja oli akubwa nilisima okuba nze omusiramu bakikyasobola kwekutama kusaala ati mafia boss aba like mukati mukuba nga bakomawo omutu gumutabukako nga gutandise okitegeere essaawa zino okusinza ku bifaananyi bye twajja tulaba kyadde baamutunga ng'ayina amanyi omanyi alien alina ekizibu kimu takkiriza ate ayagala okutuwa essuubi anti ng'omukulembeze naye ati lisitakirizeko nti obulumi bususse sebe omukulembeze era waba akaba tasobola kabira ngwagwe oba olina omwana tosobola kabira mu maaso ga mwanawo kati waliwo omwana amanya nti taata embeera emuyinza yoyo omwana omukulu aba ategedde ni bakulu twagala tumulabeko nga embeera emuyinza naye buli kaseera ayagala tugumya bugumya anti taata sebo talina menyeka taata amenyekeko akaka okisegera ali entagenda fiira ku mulimu nga balubu agondemuko kyofula babalubu ebako switch atwage nti switch kati balubu ezikiddemu ekitegeere fadda otugumya nnyo otuwe essuubi ekitegeere munnange ekiwundu kiri serious bamukubyewa wanono wakati kati jukira yayabiza kati ekiwundu kitandika oleeta impact kati wano watandisa zimbe lya ddala kuba nalaba we yali ne figaza ata bali bakamala omutunga nga bakamu ate n'atekako enkofiira yoyo yebyo bintu bye ati kyekyo ebimu ebintu nange kati embeera eriwo tulaba nga wano tabakyasobola kukola ki tasobola kufunawo obujjanjabi wane yugi era kati kambuze ekiwundu kyatuuse paka Kawanga jinja alidde nenyeero kiri Kawanga kati ate Kawanga oyeba injali nenne nnyo mukola bana bafango ndi bonna bafango ne disciples bonna bafango ndayadzimwena sijja kumenyani nebo bomanyi nga oli mufango noyagaliza fada ekirungi kyetuyinza okukola ekyamaanyi sente tusobola zisonda osegire nezisabako kyezikola netumusabire osegire in the first place soke tuwongeyo omubiri gwe mu musaayi gwa Yesu batulina kuza Easter osegire soke tumuwongeyo mu mikono gya Yesu asooka amusuuse abantu abasinga bayinza okirabanga ekyokusaaga naye omutwe guli delicate kuba Akawanga okujjanjaba wano ne wawona naye nga buli luvannyuma lwakadde lwa bbanga omuntu atabukamu omutwe bebanda kukola kana waliwo sound gyabana gye batandise okukola mu ngeyo ya alien nga sategedde eyange eri about Kawanga nga bagamba oba katuli tetufudde eyo bena weyogere omanyi bagamba ezikyebbiri tezikola waliwo olugero olugamba oludi bwe lutyo leero luluwo tezikyabbiri leero luwo ono enkya luluwo nedda byonna babikole okitegeere obayi by the way kyetwazudde there are some gang of people who are fighting who gathered to like ne batandika fighting alien skin to make him bebaita ba PhD order pull him down omusajja yabagamba Maza Radio rest in peace soldier yarwana system eno until system omusinga amaanyi kuba yali takimanyi bulungi system ogitegedde endongeri mu system global nyini system ekirungi ekiriwo alien skin yayingira system eyo agimanyi osegedde is fighting the system alien skin alwana system osegedde osegedde naye tubasaba mugende bwe mutyo bwe mwasaze bayire bafaani naddala akala abavubuka myaka gyaffe bananso bakoze sensori bani ababakoze sensori simanyi
oba sente oba ki niba nansomba ko sensobi baba wabya isajja ki gravity kyabagamba eno gye mutulabira tugenda vaayokko mutulabenga mwe tusemberaawo tubalabenga mwe mutulaba statement olabange empewefu nenene osegira nze wano wendi wallahi nze mulaba ndi muli eyo mulaba bajja katemamu wallahi nzijanga ku stage olina akasuka akacupa nze sitambula na gaali sitambula naki naye ojja kumbuli onkubye kaaki bw'oba olya nga tonjagala sikamu maani nze bantimbye gwe tebakutimbye kujja wazze kulaba nze wazze kulaba wallahi gwe mulundi gwojja okulaba nga sina mviri nga ndi mu ngoye za yero soka kanemu muganda wange ati batandise kitulaga sani muganda wange kale mulinze batukube mayinja batwabye buwanga olwokuba tukima emitwalo 15 gye tukima komedi wa 15 okimanya abo banyini abo bayingirira 15 no promoter nakwegayira nomugamba mani ne mugenda man to man agreement usigira no scale low budget no gendera ku low budget mfuna amafuta awo embone niko kumanyira ngani ko kubaka chupa byenkolo solo bikola tosana wanika the skit ni bo uli tonjagala mulo tojja bananga fuluma oradanga ngozechi usigira oradanga mvuddeko ekyo nange nkiwagira ebyo binyobe bibe musimba simaga mukasukira abantu abali ku stage ebintu bwekuba kafana inga gwaliyo ne bakuba echupa temanje tuyitamu obutolo bwa 10 bomba promoter baba ampadde tebusobola kunzenga banga bankubye mutwe kati bonkuba omutwe oba bonkuba ekitundu kyonna wallahi nange no making sure tokyalira ku musawo kati wetwatuuse nze ntidde system ndagankulage nze ntiddemu ngo osigire muli mbafani abamanyire mullo otandika otya okuba omuntu atakuvumye ati nange kyeneebuuza otandika otya onoonya olutalo ku muntu olw'okuba yawukana mu ntegeerayo temukkiriziganya okisegiire omanyiza ensi banvumira ebyobufuzi okisegiire abantu buli kimu bakitaddemu ebyobufuzi kati ne relationships zenyini saawa zino zirimu ebyobufuzi ogenda okuba nomwana nagamba naye owagire ki okisegiire oba temuwagira kimu bannaye politics ono mumulaba kaseera ne politics alina ekiseera kye alina nebuseeswa ise ekituuka tu harmonize kati kankubuza ekintu kimu muli bankyukakyuka bwolowooza ogenda kulwanyisa system ebaddewo emyaka 3 nga gwe wakajja emyaka 8 emabega osanga lya tatanajiwo osobola kumakya n'ogula ejje ewaka omwana wo nakuyigiza balisusa nga gwe yaliguze era nze naliguze just aba alina kukulaga skill mpya gye yakoze ki gye yayize yasudde okususa ki innovative mind ate nze nsira kigamba abantu bw'obeera mu relationship noyawukana n'omuntu aba mulabewo nange tenzikiriza bw'osanga omuntu nga mwawukana mu ntegeera tekimufuula mulabewo omusembeze mukwatagane mubuzi owayisanika ebuzibu ki osigidde mutuguze ekintu kyammwe tukibayinge kituyingire mu mitima naye temukitukyaaya abantu bangi bali ebagala oyingira enkyukakyuka tugambe naye enkyukakyuka waliwo weetuuka nolabira ddala nga teri ku mulamwa nga terina tetambula straight ngerimu amakoona kati oŋŋamba otya waliwo abaana bowuli omwana najja nayogera ebigambo ebinene nga bina sijja nakugamba mwana abasajja okisegira nze temuyina kyemujja kunvuma kinnuma ebivumo nnina ebya byonvuma nebiggwayo nyindo nabuddugavu ebya ate ndi proud nabyo abantu tulabyeko abasajja bangi abeyerusa ebo bangi kyesijja nga bamuvuma naava ku buddugavu neyerusa kati waliwo omusajja ajja waliwo ekisajja waliwo live gye nabaddeko omusajja mukulu myaka nga 45 anzaala nabadde mpa opinion yange yayogedde ebigambo wallahi nga kalika kiripu bakakwata ne bagenda mu family meeting abalina kye bateesako ne bakazannya bayiza omuzaalukuka musajja mukulu naye obuzibu kambuuze omanyi osi internet eno
yajja naye teri regulated wache kitusumbuwa oli ajja n'avuma ate ku Uganda twalinooneka avuma gwe tuwagira ate abantu twaga tufanaganye endowooza ne Kalibe olaba kati nze kisinga okunnuma n'omuntu atagwanidde atalina kyali atalina bwalabika olw'okuba alina tekino ye olw'okuba alina essimu ya M kopa olw'okuba alina iPhone bbanja iPhone banja jeziri iPhone bbanja ate bandakirirayo nenfuna osega jeziri nga talina waali n'omulaba ng'avuma omuntu kati waliwo video gye nalabako ng'omuwala kale siri mugamba nti buli ali ku kyeyo tategeera osege ne mulimu omuntu gulaba ng'ali ku kyeyo naye nga ensonga emutwaza ku kyeyo mugitegedde omuli amamba abeera omu n'avumaganya ki ekika kyonna ng'ali ku katikkiro avuma tetuganye mukola lisaaki zammwe esigira ez'ekisiru enfu entuufu naye tekikuwa bbeetu kuvuma muntu muntu ate nga bamukusembereza awo ne bakubuuza bye wayogera ate ndandika ate kwetonda osekire nze kikinyiiza ku baana abo likes ne views ziboonoonye nadde nkyali ku baana bafango mwena tubasaba osekire nga 24 guno omwezi nazaalibwa ga Kibanda naye tuyinza okugakuza nga taliiwo si weekend wiiki ejja ge mazaalibwa ga Kibanda naye ayinza okutabeerawo kubanga enteekateeka eziriwo sofa agenda flyka agenda soka anoonye ku medication esinga kitegeera ani akirimu webali Kibanda mwennyini ne mwennyini usimwavu osegira zomanyi nasazeewo Kibanda agenda kunjawukanya n'emikwano asazeewo naye bayidawo ekintu kimu kyekwagalako oba oyagadde omuntu oba omwagadde okitegedde nze tafuleni need nze nina ensonga zange lwaki njagala Kibanda nazigamba era abana abaagala ensonga ezo genda ku episode gyewasobola okukola ne sanike okitegera era njagala okwebaza mu maaza jjajja wa Fangoni okitegera mama wa Kibanda yennyini naku lwegyo yasobodde okumpita nagamba mutabani we bali kwagala mwana wange nemugamba maaza nze simina kye namwagala kwabula like kyali wange nze gwe nali simanyi okitegera kulinnya ali enze yalina we namusisinkanira n'embeera gye yampisaamu okitegera abayimbi abakwesengeri ne mama wa Fangoni n'akoonamu awo walibaddewo n'omukyala awo ne bakoonamu agamba maani Fangoni si abanafu ne muyiweewo omubiri okitegera gwe byonna mubikole naye time will tell tozanyisa obudde time will tell ekitegeeza ka Kibanda alina abalabe bangi bayitirivu abalabe bangi kuba ogwo omuntu nakuba ejjinja from nowhere bayitirivu kakate olowooza ki Mafia Boss tagenda mu mabaala by the way bw'aba ayagala kubaako kyakola ng'atukubira nga tugenda ewaka nga tekawo disco nga tukuba byokunywa nga tunywa oyogera bwotyo era nange nayewunya nnyo kuba nabubuuza ontwalawo agamba gwegiri paka kasiki kalinga olwomanya just yali ayagala vimbako kololo kituufu ayagala boostinga mu kololo nefiki gaza netugendayo netuvimbamu anangamba kati awo just kati kololo yali yagudde ng'eyagala boosti ne bakwata mu masanyalaze teyaddawo omanyi buli muntu ajja ayagala okujja mu limelight okuvaayo okufuna ku fame gaininga ku fame watapinga amanyiwo kati twazudde amasanyalaze amatuufu wegakola ki wegali tubali twogera kwani okitegedde Mafia Boss olaba emmotoka yokka ekola views emmotoka ya Fangoni weyabeerera ku poliisi tewalaba nga ziposti nga buli waposti nga akuba okimanyi emmotoka za Kibanda ezimu zirina abantu abamu besinga views nga nange mwendi ati babadde bajja taliko okuyamba nga nange mwendi nawe mwenyini abadde agenda okiŋŋamba ate gwe oli bubi nnyo ate gwe nkusinga kati emmotoka weba ensinga gwe nkusinga okitegedde kati otegedde amasanyalaze wegali ne waba tavuddeeyo bwati bulaba just baya papapa nga batandika ng'omwana akuba views ngawanika nekino kyembuuza baneeno abali ku Kibanda baneeno balabeko mu interview ezimu nga bazikola bamuvuula
bani bana baliko ku gaali ye ngani waliwo omulala awo yakozeeko bayira Fiki Gaza blessings bro kulikayo mani ewantu yetu wavika naye kirungi ekiriwo kasa yasobodde otegeera ki omuntu we omuntu yabadde agezaako mukola ki okuteekayo kugabe bagezaako kunafuya kibanda waliwo abali mu system munene abeefudde banyini abaagala omunafuya okitegedde baagala nafuya kibanda era nze bakyali bange abasinga bengenda nabe wa kibanda mbagamba anti basukwata bamulitoolodde okitegera ate ne bana abamu kati wama oyogeramu era naffe tusuubirayo tukwata nga tetulina misango nakuteekeko omusanga kati oyogeramu oti kubanga lwaki mbadde kyekibuuzo kiri kye mbadde nkuleetera okugamba bano abaali baliranye kibanda nga abaali befudde abaali ku gaali ye ennaku zonna bakola interviews emukwemu bwe babasomeramu bo ne bakibayinga ekisegedde bakuba omuniga ekigo gwekyoba omanya abo tebaba baniga baddala omuniga owaddala banoonya byabo omuniga owaddala yekibanda ekisegedde naye obuniga baniga bwatera okufuna si bwaddala bulina kyebumwagalako bw'oyogera bwoti mulimu abajja ku kibanda nga balina ebyabwe banoonya abamu olusinga baba bateeketeeke kulumika kati ze kagamba ekintu kimu ebyaddala kibanda talina kyali ankoledde kyamaanyi mu bulamu bwange okisigira wulira naye ate ng'osanga abo abaniga osanga yali naye nze kati kagamba ekintu kimu nze ndi wiringi okusibwa anti nja kukwatako omuntu ku ssala zanira bagamba wembeera wendi wovumira alien tubijjukira oluvannyuma nti weetaaga ku panado okumirako bagenda kukubajjamu embaawo omanyi nti yeba entuuko yange nazzi kuno ebintu byedda omuntu bwe yafanga nga tutya n'okuyita ku nnyumba ewabadde omuntu oyo naye kakati okufa kuli nnomo buladi mubeera ku boti kuluzi yonna neyewunzika nolaba abantu nga bafa atamanyi wuga osegedde kati nange kyeyo kyeggambye naye saaga tukwatera tukeme katonda kuba katonda tebamukema ne bwotamukeme era ebentuuka ebeetuuseewo okimanyi wano wetuli guno omuti gusobola otukuba nentuuka etuuse bwe ba tennatuuka gusobola okugwa bwetu ne gutugwa wano wakati era guba gujja tuisa okugulaba netwesegamuuko n'obwavu oba bujja obulaba lwaki tobwesega bujja sinteekateeka za mungu kalifa abasatu alhamdulillah ne tusaba mungu tuba tusobezamu atutereeze so bagezaako kunafuya kibanda nga bamukwatako abantu bwe balaba nti ki kabadi osigira bakujjeko kibanda abaana bangi batalina kyakoledde kyamaanyi mu bulamu nga bamwagala lofiiti mu abasinga bangi bamulabira ne bayina waliwo bakoleddeko ate nga naffe tubirabye wabula nga tabikola kwegula naye nga abikola kulwa lofiiti gy'alina akusembeza okitegeera ne bamala ne bamulaga embeera ne bamubikkulira ku bbina kakati gwe munnayo gala tumunnayo abikkudde ebbina tuli mubikkire naffe tulina ddi bikkula era waliwo abana benjagala okwebaza okitegeera Ibula Kabadiya yabulira ai Kabadiya empaya nabadde naye jowali nakuyagera okuolani ati ego ali awe ali kidi pologoma yawe ali kidi bwekiti pologoma ebegenzo yigga ebera mu lokale ereringa eziga mba bulira Ibula Kabadiya tambula katambulira ku boda mumujjonkere sajja katono kanyomerawa bitala ojja kumanya lwaki banka bazigazawo kakufulu akatono nosanga apangese mu nyumba y'emitwalo 8 ng'olugi lwonna luzibunya kufulu ojja kumanya lwaki banka eba n'akakufulu akatono okigedde naye nosanga omuntu alina kaledio k'amakula ngene nyumba yapangisa temuli mu siiringi naye ng'olujja lubunya kufulu munda waliyo nga 3 ne wabwe waliyo nnya lwadanga atamidde asula bweru ngakyo kimusozi eweru ate abasobola ziggula ne banka gyosobola okukola pa nobba katono kwe kaliyingirawo sikalowoozaagako yala okwebaza omukulu Kabadiya yala okwebaza
Julio de Caesar njagala kwebaza Chosenike gwe simenye tonyigira like omaye bwetubera mu interview waliwo otuka n'ogatta njagala kwebaza Mudogo Kamanda Sikiri Benge Sharif Esigira njagala okwebaza Jayajja njagala okwebaza Babu Mutegedde oyo mukyotala gwe basibako ebintu ebyekidongo nga naye baagala munafuya ate olwona yakuba pipe oyo nga basibye ekibanda awo oyo gundi yani omwana alina nnaku mu Japan ne mu Japan twamuteekawo mu disciplinary committee yali asusseemu yagendako vairo osegira omuteeka ku Holland abaana bonna bali ku kiba gundi Chief Medi musajja wa Sudan Stickman musajja wange osegira kanatenze musajja wange nnyo Stickman oyina ojoga kwalieni kirebo munyamanyi unscripted oyo lwakwenda kusaba de yabulako ku kitebe wano no mwana atero ku introduce nga kibanda ku stage Shavix ya osegira waliwo manager Liki osegira waliwo abaana benjagala okusima nange mwennyini nesime ne musajja wo ono mugokola ne comedy chukamba osegira abaana baagala byeni ebyaddala osegira ne kati abaana bali ku social media aliniwa alieni fango ni platform alini nga ina gundi nyingi kati ye muimbi asinga group z'abagoberezi kuba ochali dynasty simanyi waliwo eno die hard waliwo elini simanyi soldier waliwo eno group nyingi bitirivu group nabalako nakoma balazalinga nga 12 15 kumira mega nze nakoma aina group nkaaga mu 2 maswabiri kati gwe ndo tezewa kumazalibwa asala keki 10 kumazalibwa gundi ekitebe kyonna kibuna bene nembuuza pa nkigambye ekitebe tetufumba tulya keki osegire so nze babuulira bamendi buli alina nakwalien essaawa zino kati alien thireti eri abantu abamu eri system abamu nawe oba ofuuse thireti kati olina okuba nga ozitowa olina okwebereramu naye tubalayirira ffenna abamuliko tuzitowa osegire kuba omuntu gwe mulwana ali ku mazima kati naffe tujja fiira ku mazima nga mmwe mulaba gye muli nti muli mu mazima naffe tuli ku mazima basigale gye bali naffe tusigale gye tulikala gye eggwanga litambule omanyi waliwo ebintu abantu abamu bye balaba ne bagamba mbu oyo omuvubuka talina mpisa kati abamu banyiiga bayomba mbu agenda atya ku kitebe n'akiwandiikako there was a reason why he did that wakiwagira nnyo that is provoking what someone kale kati kankoyo sagemu kali bwe nzija nenkukona entiisa bino nawe kugambe togenda nyiiga sagemu alien skin kyali nnyo wali tojjo nnyo ow'empologoma kituufu era nekolo twali naye litojjo omusajja nga abeera kuwola nimpola litojjo alina gye baali bagenza okuziika omanyi abantu bayina gagambayo ekintu kimu abaana b'enkyukakyuka abasinga balowooza obusungu bwe bufuga kyova olaba be baagala okugjako ate bo batukubisa bwongo mental mindset osegedde mu bufunzi mindset obusungu okola nsobi tosobola kugyawo kintu tosobola kuba kintu mu busungu gwoza lwaki mu boxing bagamba tonyiiga ate nga muli mu bikombe okuba muntu munyiize janaako muvaako jajjosuka omusula gaadi oba sooka omukooye gaasa akowe osegedde gwe bulijjo naako kujja n'owemula nga tukuwayo tayimu ng'oli mu kkooti nga tukuttira ku budde onaagenda okudda mu nkyukakyuka ng'ate olina kuddamu zimba we wali capital ng'aweddewo okategedde akamagezi gazenkaddemu ze taata obusungu tebufuga obusungu gwalina obufuga osegedde ng'ojja kulowooza nti bw'onaavuma ojja kubaako kyokyusa wabula gw'ovuma ajja kusindikako mu kkooti ne bw'omalayo wiiki emu nga just kutagajjamu awo okimanyi bw'ova mu bintu ebyo kkooti komera obanga atandika obulamu ne famire owaayo wali tokakanako osegedde bireke ofaaki kati kuba ebyo yinza obikola nate famire ate yeefukamira ekiniiza ambadde kwali ku litojjo era gye baali bagenza oziika ye tekyali mulumye ku provokinga litojjo kuba ffe tuli basajja batuprovokinga naye sebo bagaya balabikira amaboko akatambi
bali babazole mukazi wa Litojjo ow'empologoma bwe yali naye bagenda personal Kibanda bwe yabiraba yanyiiganga omuntu oli kati eri family ate ebiseera byalina oluyimba lugenda okukola ki okuteebwa ne tulugamba kati katulutambulize mu ki oluyimba bali baluyita batya musage ne baluyita ndeki keko ndeki otegedde amagezi gazenkaddemu gaze starter gabamu Kibanda kyali wani wali Tojjo bwe bamuzoleya nakola ki naata oluyimba yanyiiga abamumanyira baali baki mugambe baali mulumbe anti baali bagezesika naye abamumanyira baali baki banankyukakyuka yabakwatako yakwata kuki enkyukakyuka wesinziira nkaddemu amagezi gazze kyati kyekigamba buli abaagala okulumba aliye abasinga otutegeera emaaso mirundi 10 ogenda okwagala okukwata mu nsawo nategedde nti mu nsawo mulimu emitwalo 2 kimanyi naye mbadde sikategedde amagezi gazze baba nabafango ne bagamanyi yoyo alye ne sikini oba okwalira siweno si bweno planet ava ku planet Mars nange kimanyi nakagale ali mulumbe akubuze ekintu kimu oze erinnya lye niryavaawo ali mugabeere kati mpaayo omuyimbi ku bayimbi abalina amannya ng'ogawulira gali common mu mutuwego gali common mu mutwe gwange nga terivaamu just njala ku example Dr. Jose Chameleone simwogerako mu bubi ayina ekyenjawulo kyakukola newewunya erinnya lye mpaayo omulala Musuuza Edikenzo Musuuza Edikenzo Musuuza yagenda okwewa erinnya lya nickname eriginde yeyita yawe Edikenzo ayina mangi anti bw'omwogerako ng'akusuuza ekigambo ng'asirika akulya akawaani n'osigala mu firimu yo nseno tukuze tulabye firimu ne kaka tukola research kitonde kye kisinga amagezi kitulabanga nako era batugamba obubuli mu buwangula buki bwaliye esande handai demo amagezi gazi gwegali galazewa ambye ba mu bango kwetu meri erinnya yakola research yarabikirwa erinnya si yaliyewa yarabikirwa oli representative kati yali nga tanalabikirwa yali Patrick Mulwana yakyali eri mu byonna bye yakola nga kyali mu kiwempe wali eri yarabikirwa bwati alien skin ku macha ali tatu mu kifuba kuliko alien skin limba bagala wakana newe kitozikizo wakana muko wakana nazuka macha tatu wakana yali kale mbulyo yali jawo simanyi katafa bamanyi tukunye kuba nda tachingamba nga nako tisaso yakogera chamba nafe yakusifu agerokera ku machanga ile kigambo ki alien skin agero kubanga akuba amaso wati mulojji ngaluwa akantu akakulanga bwe kaagala kafuluma akamenke era bwe kati yebwe yazuka bwati yamanyira onagamba alien emugamba ja bless lead the trend lead the trend jovula bendongo tujikuba ba sponsor bali eri one thing I would like at alien embeera nga webeerawo ayina ekintu kyakola kyemusuubira mbu agenda kuzza oba litaliyetinga nakola ekintu kyemutasuubira kugambye eki magezi tekanajja gwe gali omuwala bwali kita ali hikima abakusa joka ogenda okola ekintu bwe mu bwongo bwo gwina kyoyagala kiveeyo nabeerako Holland oba bw'oyinza okulwagala olowooza okukola ekintu ate ye nakola quickest reaction nakusookayo osegedde kuba kusaga nyinyi ze zibadde wakibanda awo netusobola leero agenda kweva nakakkana nemugamba eggaali legenda yita nekakkana kali akantu akuŋŋambye gamazima tekakolebwa mutiitiizi kategedde kati kabayombe kabanyiige kabavume naye tojja kusukka bigambo tojja kusukka comment 10
ngale bamvuma kigambo yekimu tukulapo obudugavu ne mudugavu haro ndo gambere Chris Brown nani bade Chris Brown nani yogede kwali yeni kali novuma obweru kale baba tebaba yimusajja mudugavu bwa nyuma kala baga yanoga osegende kala yanoga butuboza abatuli yako tulitutya n'abagwana femme mukwano sajja omudugavu kiralamu era omuzungu bajja wali ekyo fala twematira mwematire buladi nze nematira lwaki wematira kyendi nkiri toli mudugavu ndi mudugavu black man ndi mubi omusajja obulungi obwagazaki omuntu abeera agamba musana oli mubi ojja kumpabya omuntu abeera agamba sana oli mubi abadde yakala kunkwana nga musajja muni yagamba oba nkwenjulira ebbira kati obubi bwange obulabye oti Chich man nabuti man second kusane ati kamuyombe nenga ze babulya ekintu kimu bayire ne muchuka chiko mulimu abategeera mwe bali era wabala ebintu dagamba kino kibakoze kikyamu nekikyamu omanyi bobotandikawo business osobola nti yenda tandikira mu kuwola esigire wabala tojja ku kitundu ng'oli mukambwe ng'omwana bw'ajjanga sukali kulako 10 ngolo tekikola ebintu byakabulire bikola byakola kuyiri bijimu ate nabo okuyingira ensiko n'emmundu 17 ensiko yali nnyingi ebibira byali bingi osiga basooka nabo kweseetinga batandika Tanzania naye ate tewakyali ebintu bya nsiko ensiko yona tugitemye mujja tubalaba akabira kasigala kufangoni ekibira kiri kufangoni wokka ate kibalumya omutwe lwaki tukiyita ekibira nga kirimu omuti gumu Uganda eno fitina ndio nyambuka ino ku kibira ngamba uwa ngamba kufangoni nego abanaga nga tulina nnyo fitina katolina ulizo ngoga ngenda ku kibira kabira kino ulalize kagame ekintu kimu fitina alieni kati zomanyi by the nebaza mukama manyi okumufuna mu one private ne munyumyamu ke byamwe brotherhood n'ekibando nansonyiwa ebimu nange byesukako nga njagala okwesoma newani masanyazi gakuyitamu kuba tosobola kera kumaca tetuli ku CBS nofulayo olunaku lumu Katikkiro nakuyitako ku mmotoka ne munyumyamu wallahi kyovula abantu ab'amaanyi ennyo tebagala kwesembereza bantu mu malala mwokolera ensobi ate jagamba wizinabina ekigere Katikkiro wekitiibwa Charles Peter Mayiga nangamba olaba bbalumu eyo tekola nenga golabe yeko gakuyiseemu n'okyukira kati nange nfana kasoke neetonde wolo byongamba ebimu ngandaba tebabirina nzakola zayina akantu era nsonyi waliwo obumpitamu osigi kituufu kuba jeri abanjeri omusajja omu yaleeteranga nnyo President Museveni yakola akabadde kamu n'amutuzako mmotoka ye ebigambo yayogera bijjukira bane eri eringanga nnyonyi tudde mugundi erijjana nagamba seeka wange ninga wanadamu Museveni yamukola akantu n'amutuuza mu mmotoka eyiye yennyini namugaa ntuula buzibu kibofa nange so eyo embeera bayire ffenna ffenna manyi omuntu oyinza omuvumira eyo bwe nalina omuntu gokkiririzaamu nageza akuteekakaawo nakusembezaawo tosigala kyekimu aleze kankula ekintu kimu kasi kyemenya n'abaana buvuma nina abavumi eri fango nina abavumi abaana balina ebivumo ebipya bikusira baasi ggwe mwana gamba akavumo abaana baleeta eggaali n'otuwebo baithe ebintu ebyo byalingawo edda ng'olabanga ebiseera bire byali Yon Island Gagamero Firebase byalingawo nze kagambe yate kirala kati alien abantu abasinga balowooza okuvuma kwe kuwemula ebiwemulu biggwayo omuntu ku kitundu ku mubiri alinako ebitundu ebiwemula kimu bibiri ebiwemula si bibiri ne ebyo ebitundu ebibiri birina ebigambo like words ebibifuula nga kakadde buli kimu nga buli mu kiina erinnya ate taliddamu kati nze kyengenda okugamba osobola okumpemula sinekugamba yakavumo kamu n'obikulako osegedde osobola okujja nogamba sane olinga guno ogwa nnyoko negamba kale lunaku kino otegeera mu weeki
tukkiriza tukuzenga public holiday kunze nawe ani abasinzo kubisa mu psychology ompemudde ne gambako kiba kikulaga nkugambye tokola ki watoya babuwe mule fero bakubisa ki tosobola kuba nali eringa omulingana nogamba mbu entegeere ejja kubanga esigadde yakibogwa tekisoboka naye nga nsaba nnyo abaana abavubuka ddala ebintu ebimu tusooka osengejje because ate anabeerabira ebintu ebyo biri ku internet bisigalayo nze nkugambye batuguze idea yaabwe mu mirembe otherwise business ejja badibirira anaisani yoyo ambuliddeko embeera kibanda gyalimu ne twagala okulisaayo legend by the way Dr. Chameleon kulikayo era agambe tumulekemuko awumulemuko ngumulamuko bana abaliranye Kamili musoke mumulekeko awumulemuko bebe kulu kutumiddeko taata era agenda kuddayo ndoza mugo kutanawo Kamili for review kuddayo mu US for review kubanga medical kati bamuleseke na awumulemuko n'okufiringa ensi ye then amaladdeyo kofe naye asajja mutima kame mulekemu bookinza bivulu kati muleka awumulemuko kuba East eno ndaba tunya Kamili nga bamukubisa ebivulu nze yewali yange Kamili n'olaba tumwagala nga mulamu kijja kuddayo ku kiri abba kye yayogera abaliranye milikwezi abba yomba mu luzungu sayala genda nnyo mu bintu bino so nnyo okuyomba n'omuntu ng'olinga tamutegeera omuntu okuyomba ayogera lulugwa naye nga ayogera ate ng'akuvuma naye nga agambye eki guzayo akuwaana kati akaana ka abba kayinza okuvuma mu luzungu ate kavuma kasaagirira you see that head nogawanna who said so that omukulu tasobya ayamba yatuvuga mu speed anenga Manja family will be back twabadde n'okusaba Kamili ne bamusabira ku St Joseph awo ku church awe Rweza kirungi nnyo mu nsi muno era yayogedde mu bigambo bye okujjukira Katonda naga nekenyiira n'ebimusukkako nga kikyogambye nganze Kamili na wanzitowerako nganze Mayanja Joseph na wanzitowerako naye saba mu nsonyi si nze neetonda Katonda yantonda nawe oli muntu naye bannamawulire nosala ekigambo ng'ogambye kiba twagaisawo kantu katambule naye nga twakitegedde information well delivered well received well pursued so tuteke mu nkola wase Luganda olwo mbadde njatumina kugagamira bossi wange Bebekulu yabadde bakava yumba eyo omanyi Bebekulu oyo sina meeting in person naye ndiye nonwana entalo ze ngenda munoonya wala musajja yangamba agenda muntuusaako Cleberson Musoge Eclipse Jobless billionaire nagala nenwana olutala awo ndiye nombona era nko Bebekulu wonna wooli ate ojja kgenda bomu kiriza ka appointment nkulabe newe nkubuzako obuuza nkwagidde ebbanga naye okimanyi abantu bemakindi bakimanyi Bebekulu yanjavuwazza denji bwakulabanga muli mu bbaala Bebekulu aliyeni nga ntandika okufuuwa obusinti obutano bwenninamu kyova lefe tugenda gaggawala kyokka betwekitebata bave gye bali lasta Uncle Sally munnange ebyo so Sani obugambo obufundikira obusembayo tumalize program obugambo bwange obufundikira era ndowooza banna abanjagala mwebale kunjagala abatanjagala kyemukola kyakabi mwensonga lwaki at least neefubako nnyo mbere nga ndabika bulungi mbe nga menyawo ebigambo byammwe nga alabika bubi okitegedde weerwanako naye kira gye mukoma okunvuma kimayo bamunvumira mu mbeera ki nga mufunye ku kyokulya nze gwe muvuma ndya mba mukufu databeerako data abanina kati mwemubeeraka wikiri siba wikiri gobeerako goyina endorsement goyina ki okitegedde so banaye munvumire ddala sobole okuba nga nkola relevance mu bantu banfune kasente n'ekirala bafangon soldiers mwenna sigenda kumenyaani mwebale kwagala papa Fada top 10 artist the what the lion in the jungle the only person nkolera mukyali wange VJ Junior kyali wali enskin nyo yamutegeera empozi n'akalala abawagizi ba maniyo kyokka nno kikwewuunyisa
abayimbi ababiri benfirako baaseno ali ne bebeku baaseno kyogaze ni wamaniyo anti biri byogambe biri wawe bibagatta ebye bayize ejja lutumira ku bawagizi ba maniyo gwe twali tufu come back dagulaye Magwaya buchamu muvuma ugabe Magwaya bamubye emyezi ena nakolaka ati zosola kunga mama no vile Yesu okuwa Magwaya aina kasajja ke yabigise bwati ne kamuyitaku ne kakole ne mabateba ne muyomba kale kibakwa kisukize yo lewe atebye golo nagamba muwagiza ina chanceji is the daring na zedayo mega bakoze sabu nenda nakobegeza ne gambye tendesi yasibo manya nabadaka kuponga sifuti ebyasino ngirane musajja abamanyo kubula yatuvuddeyo bwetutyo champions tetukiise bulwamu tetukiise bulaya tuvuddemu kalupa kekaino tuza ku bulaya naye tunasiri wala bwetu nengamba sajja so bagala nnyo mwena abaana bagagamel omwana gwe bayita Aisha obebe kulu abeerako nnyo mwana oyo banna Aisha abeerako nnyo ne ku X mwana yagala najo kilipu yange naji postinga nagamba ono omuyayi bana bagagamel omunda byoko mubeka kantuke munkolirako tulaba mukolira abantu omuntu ina ke munkoliro ka surprise bega nawe ntu mamazu gagamel etule munda was bana nwane entalo last tugenda kujewu tujja anko bebe byaddala mbonye nnyo kululwo mbera sinungi bubayive buli josagala kyogera kuvaayo ne nkanveyo njogere jagadde bebe kulu na silent manner as a silent majority ekitufu kyakala silent majority mbadde silent majority esegi so anko bebe ewafada ntuuka era ebizibu ina album empya tanajitani akatake nyimba 2 motivation ne circumference nyimba biso fako nente zikola bubi breaking the chains naye nga tekola bubi ata bitegera tojja bitegera by the way munaye mu Uganda si international artist getuyina ne dikezo ya oliwa atanga akwasa amoli ate dikezo byanjawulo akati bonna ba international artist bonna ba international artist bali mu different countries Nego anko mushuzo terobera ne ntwala yokko tugera gendayo olaba ndi bulungi tutuli bulungi tujja sayo na tugenda yoko alina ize skill empya okuba oluseke tujja tugenda mu tukolera akantu akantu kazokola akantu ne rasta tujja mu tukolera akantu wayemuko tujja nako ko bebe kutukolera akantu njo nyinza dolemerwa okwogera ojja freezinga nze nja kunyumizawo ebyafaayo nenga banenga nakuzo mwezi nga 10 omwezi ogwokutano ogujja Mbazira Tone abaddamu ku summit ekyengera ebinyanya weewaawo Mbazira Tone abayikyengera Natete Masakalo dyawo Nsanji wayona muje Mbazira Tone aina agabudi mutwalo gwe bookinga tuli ku summit waggulu ku kisaawe abaddemu nera bagamba nti wenkolera essaawa zino tutunda bintu byawaka bifaliso bitanda ntebe kateni kapeti mumpagireko osegira nkola delivery abutimba bwabana mufaliso gyaba buli kimu kyomanyi kale kangambe beddings osegira musobola okunnonyako ku noti 75 8 43 kaga mutano business osegira kubira ngamba sana jale mufaliso nja kukuletera osegira soto ya oyawule omugongo gunnuma nja olukate musawo therapist nekirala kola ku Delta TV kuva mande paka lwakutano Hawaii oyo top scorer kiri kitya chichi abigula kadiani kabigula diani abine sikaba kyogedde usikitegedde bana gwe sente muri muti yali yagala sente badna bazi mutuma Nibambika kasi kalungi okalaba kafumbo si kafumbo ne kanonya tokagamba nti nze nkubulira mazima tokagamba nti kasita tokalabye gwe oba tukiza kale kalimba kawalukaga ngambira mwanyoko aja ngambe walukaga ngambira mwanyoko nombuga manyina umuko
Kadogera bakafika family muko njagala mwanyoko uyitirivu bwe tujja okuyimba waawo nengeri kirala bannaye kweno channel yenyini musubscribing muliking musharing ekisingira ddala mu commenting tulabe reaction zamu aba mutuvuma aba mukolaki nekira mutemeteme akantu katambule mutemeteme olufula lwammwe gwamanye oba otunda byenda oba otwala ddiba oba onatwala ebigere oba mutwe tubagala nnyo tugenda ku mpewo z'amasengere tweyagala akubata 10 na mpera ayisa abasajja wangaala 88.8 CBS FM.